Henry Amutale ne mutabani we Amutale Mutoro bebafiiridde mu kabenje akaguddewo ku lugudo oluva e Bugiri okudda e Busia. Bano babadde batambulira mu motoka y'ekika kya Fielder nga mubaddemu ne mukyala we n'abaana abalala. Motoka yaabwe etomeraganye ne lukululana. Nempulira ekiripuka ku kkubo ngenza okudduka okutuukawo nga nsanga kana akamotoka kawishi kamaze okugwa ku mabbali nga netula naye eri ku mabbali kati ngenza okugira bwenti okutunuulira nga ndaba omukyala abadde Fielder abadde ava Jinja Road ali kugenda Busia, tulera aba Busia agenda Jinja Road. Kati awo wakamotoka akatono kusinziira ku kibaddewo tetumanyi kyalabye, tetumanyi ekimutuuseko, naye agenzemu neyekoona ku tulera. Kati tulera kwe kumukuba, abantu bafudde kitalo nnyo. Kigambibwa nti Henry Amutale abadde akoleramu emu ku hotel wano mu Kampala nga wafiiridde abadde azzaayo famile ye e Kenya. Walikuwa ametoka Risafu, ameenda kwa bwana yake anafanya kazi. Bwana yake anafanya Kampala kwa hoteli. Sasa walienda bila walifunga miezi 2 hiyo walienda huko. Ndio sasa alikuwa anarudisha familia nyumbani. Mukyala wa Amutale Cynthia Amutale n'abaana babiri okuli Brian Amutale Mutoro ne Alan Amutale Mwambu baweereddwa ebitanda mu ddwaliro ly'e Nabalala Health Center.